Zesa muntu. Oba mukozi. Kati nkubuuzo oyagala genda wa Kyagulanyi. At least you know what antu angenda kwetu. Sane lwaki ntwale wa Museveni eriyo kyekirala ngo jeke ekyo. Wa Museveni. So Mami Alimba biwedde bitya? Biwedde bitya? Mulimu ki? Mulimu advisor to advising nga kubanga obugezi bungi. Ate kati biwedde bitya Mami Alimba? Mami angamba ko ntwala wa Museveni bampa omulimu gw'obwaki. Totulaba. Okay. Mudinganya. Ontwale wa Museveni ampa omulimu gwaki? Gw'obwa advisor. Kati nganze mpabula mu abakyala abakulu. Nedda negozadde okubira ngoma nozina. Mwewaddeyo mba wabule. Yeah. Mukunja Mami omusonyi ebyo n'ebyaliwo era mwetondere. Mami yansonyi. Netonde wagamye nti osobola okufukamira. Mami mwetondere. Fukamira wansi onetondere. Oli natula nonderako. Ate zina kutufuka walaba. Mama. Omulimu gwo kuyonsa ffe baana nyonsa ako fukamira. Abaganda bagamba nti omuzadde tasobya kati fukamira. Atebe mami anderebulezi nyonke ku bbeere bagamba alina yonsa. Wavadde ku mabeere. Lwekyo yali ku bbeere. Lwekyo yaliriko. Lwekyo asinga emyaka. Amusinga. Amusinga. Kati olaba ayonka nzani atayonkako. Kakati ze kyenga. Oli mwana muwala asera na nnyina. Ate to oluganda olwogedde. Asera na nnyina oli mwana. Omwana akyasera. Oli asera ne maama we. Tukwebaza okuba nti buli kaseera okwataganya abayimbi. Yongera okwataganya abayimbi mpola ku mpola era naawe ng'oli eno mu Kampala nga tene Jenosale naye bwaliwa eggulu naye akwataganya mwenna mutukwataganya kuba abayimbi sijagamba tuli bazi kubanze nakiyita mudda ndi mukulu naye abayimbi abato bazibu betaaga mmwe okubabuulirira nange nali ndoza nti banneetaaga naye ono yali tanneetaaga bwatyo kubanga siraba nk'omuntu anesimbako naye yanesimbako kati mwe mukikwataganye naye balinyo tukwataganya tukwagalanya abayimbi tetujja kukomaawo ne yakwesimba mu gye yakoma nabali batuufu obutakwerijja webaza Jeno Kayanja tupeewo Mukonja Jeno Kayanja okubagata n'okukubira essimu okuba nti okkiriza okusinkana Maama Alimba yankubidde nenzikiriza luli yankubira ekyaŋŋano omanyi ekyaŋŋano okujja luli mami saaliwo nali siriiwo nali nvuddewo ye yali agala kulaba omu Olidde. Yankubira like yamberago. Yali agala kulaba omu. Naye nze yankubira nangamba nti maze omufuna njagala ate kati mwe namba kwatagala. Ono omwana yasoma. Nze nkimanyi. Atulaba ku munyenyegwa nga Star TV ne UBC njagala ategeere. Lino nene lwaki ebadde wano nakulwale lwaki tugirese wano okutabagana kuno lwaki kukozesa. Tuze wa Jeno Kayanja. Jeno Kayanja abadde nnyo mu bayimbi. Owulidde. Omwana ono yalowooza nti nagenda ne muwawabira. Samuwawabira. Sina muwawabira. Nena noonya omuntu asobola amanya abayimbi atumanyi kuba buli omwagezezzaako asobola omutereeza dde mu mbeera naye ng'ate nze Jeno Kayanja namugamba nti omwana oyo gola simu yaaye yefula omuyaaye ng'ayogera omwana yasoma naye akizudde olwaleero owaye ebitabo lwaki obyonoona bwotyo okubanja sente zange zassako mbanyonoona bitabo nedda obwongo kale bw'olina lwaki obwonoona mbukolemu ki buleme kwonooneka bukolemu ebirungi nga ki toddayo kwogera ku Maama Alimba bijweteke Maama Alimba nali ate muyambako kuba nze wemba navayo ne ŋŋamba bannaye sente zange eri atajja kwogera ng'asirikiddeyo ng'abala kirala tewali babala kubanga zino Maama Alimba azitereezezza ezakiweebwa byatereera ebyemyaka ki nze kasitokkiriza ekinnuma abantu bano abatukiza emyaka bwe wabaawo vulugu ng'avaayo ng'agamba oyo Mukonja nnoonyezaako linnya mbanja kankulage nti sikunoonyezaako linnya waliwo ensonga lwaki ggwe kiweewa yali akoze eki omulinde naye ajja kwogera ebibye kakati fiina yakola ki fiina nga kyali wamubuukira nedda wamubuukira wali gwe ate yakokola ki we yakukuba embi byali byaffe naffe biri byali byaffe era byali bya ssente byali bya ssente ebyabakubye aŋŋamba ggwe era byali bya ssente fiina okukuba tebyali bya ssente gwogeza ogamba nti yankuba oluyi tetusobola kwekuba mpiira lekera ate ebiri ku kamera onaaligaana bwe yali ayogera wabulyako ekigambo nti nno bankubye empi nze nalaba mpi kunyisenganya tetwalabagana nako teyandi nkubye ndi maama we mami omwana omuwadde basalade yasome mu bulungi wa mu bubi siddayo kusoma ndazimba mansion nasoma nga bagamba tugenda babakulembeze abenkya ate kati namalo soma ate munzize era nsome kati muganga ngenda bamukulembeze wa muggulu
oba wa Montana sagala kusoma njagala tugende ewa mwami Museveni ayagala wa Museveni kutwale wani ntwala wa Kyagulanyi kale Kyagulanyi lwaki ontwalanga mu bantu baabo kati lwaki okiriza ne mujja wano ono munamagye wakuyita era n'ogaana yasobola okusanga wonna wayagala okategedde naye kati kati wa Museveni abadde yagala tugende mbadde gamba nti nandi kutute wa Museveni ne tugamba omwana ono mugezi nnyo osobola omukozesa namuteeka mu department kya mu department eyaba advisor ekitegeeza Museveni akwata abantu abagezi n'abakozesa ate abakozesa basiru kakala ate uno ngamba nti nkutwale wa Kyagulanyi oyagala okgenda kati otegedde ekigawo kye bayita kukozesa muntu oba mukozi kati nkubuuza oyagala kgenda wa Kyagulanyi at least eyo ne wotantula ngenda kwetuusa naye lwaki ontwale wa Museveni eriyo kyekirala ng'ogyeko ekyo owa Museveni so mami alimba biwedde bitya biwedde mulimu ki obwo advisor to advising nga kubanga obugezi bungi ate kati biwedde bitya mami angamba kuntwala wa Museveni bampa omulimu gw'obwaki totulaba muddinganya ontwale wa Museveni ampa omulimu gwaki gw'obwa advisor kati nga nze mpabulamu abakyala abakulu nedda negwozadde okubira engoma n'ozina mwewaddeyo mbawabule mukunja mami omusonyi ebyo n'ebyaliwo era mwetondere mami yansonyi netonde wagambye nti osobola okufukamira mami mwetondere fukamira wansi onetondere oba olina tula nonderako ate nzina kutufukamira maama omulimu gwo kuyonsa ffe baana nnyo nti omuzadde tasobya kati fukamira tebe mami anderebulezi nyonke ku bbeere bala maama alina oyonsa wavadde ku mabeere lwekyo yali ku bbeere lwekyo yaliriko lwekyo asinga emyaka amusinga kati olaba ayonka nze ani atayonkako kakati ze kyenga oli mwana muwala asera na nnyina oba oluganda olwogedde asera na nnyina oli mwana omwana akyasera ne maama we naye mami olumu teyannumirwa nakunnumirwa nakulaba mami bambi nakulaba nga abamawulire bakwokesa ennaku nenoma nengamba kati lwaki babuuza mami ebibuuzo bino byonna mami walaba mukunja we yalwala ne bagamba nti maanyi gonna talwalanga laba yeeno talwalanga nako omulwadde olwaleero yandibadde yenna ajjudde ebintu kaali kawaani munange ze nkujjako ebikutawaanya nga maama nagenda emakka omukono guno ne gukwata kwani ku kaaba omukono guno gwakwata ku kaaba gw'amaanyi guno gwolaba era wonkuteko mpulidde ebintu ebinfubutukamu tebyagala kaaba togendayo ng'olina ebintu bw'oba olina ebintu nti togendayo asiramuke mami musamu muno kyuka asiramuke musamu eno siramuka njagala osiramuka naye mpazi wensiramuka obukulu era bantayirira toli mutayirire kambeko obukulu kaluma ennaku zino basirisa nekitakuluma okusanyalaza siramuka ojja kulaba ebintu byonna bebiterera bwe biti pazi mu busiraamu n'abakyala batayirira nedda omusajja yalina okuntayirira ensi okunsazisa obusungu so mami tubeyanzeyo bali kukkiriza kukuddamu kukwatagana mukunja nyenda zisina mutawaana sibadde na mutawaana mukunja bali kuddamu kukwatagana na mami mami sibadde naye na mutawaana naye mami ekintu kiri kimu sente ozifunyezo kale wembaze mbadde njagala ozimpadde lwaki okusonyiye ng'ate tozimpadde ansonyete sizimuwadde kuba sizirina ezo ez'okumuwa ezitali zange bali aba intaneti abaana ba tiktok nabebaza era mbabebaza over and over nengamba bonna aba tiktok mwebale nnyo okuwa omwana ono ssente kuba yali azeetaaga ate nga mami tajazimwa kuba mami agaba mugabi mumumanyi netagaba omuntu zatakoleredde osooka kuwa muntu ng'akoleredde ngali wapi mami ono tulina nyumya naye nga si bya kamera mami lunaku kirwe tuwa appointment wano tulabe jangu ofisi yange omanyi weero Mawanda Road lwaki otteeka tutwagala kujjaka kunywa kacaayi tojjaka ewaka biralamu eriyo abasajja bajja kwebuuza nti ate oyo omuvuuka avuddewa omuvuuka embula kalevu basajja kyabo siri abasajja bagamye kale ndyawo buli siinayo omusajja twebaze Jeno Kayanja Jeno Kayanja tukwebaziza nnyo on behalf of him nze kati nze njogera okutukwataganya
ebintu tebibadde byamaanyi nnyo nebibadde bitandise okufuuka ebyamaanyi naye tukwebaza okuba nti buli kaseera okwataganya abayimbi yongera okwataganya abayimbi mpola ku mpola era naawe ng'oli eno mu Kampala nga tene Genosale naye bwaliwa eggulu naye akwataganya mwenna mutukwataganya kuba abayimbi sijagamba nti tuli bazi kuba nze nakiyitamu dda ndi mukulu naye abayimbi abato bazibu beetaagamu mmwe okubabuulirira nange nali ndooza nti banneetaaga naye ono yali tanneetaaga bw'atyo kubanga siraba nk'omuntu anneesimbako naye yanneesimbako kati mwe mukikwataganye naye we bali nnyo tukwataganya tukwagalanya abayimbi tetujja kukomaawo naye yakwesimbamu gye yakoma nabali batuufu obutakwerijja webaza General Kayanja tuveewo Mukonja okubagata n'okukubira essimu okuba nti okkiriza okusingana Maama Alima yankubidde nenzikiriza luli yankubira ekyaŋŋano omanyi ekyaŋŋano okujja luli mami saaliwo nali siriiwo nali nvuddewo ye yali agala kulaba omu owulidde yankubira yali agala kulaba omu naye nze yankubira naŋŋamba nti maze omufuna njagala ate kati mwenamba kwataganye nze kyendaba kati mami wange omulungi ekiyamba byonna obisolo biggwe olaba nga we watunnyonnyola nga tutudde mu group nga tuli bangi nogosevinga kulungi mutereke sente mugenda kwewola oba mugabane at the end of the year abaana abo nabo wofuna nga yakadde nga toli busy yogera nabo kuba kati okuva 2022 mpaka kati ng'omwana yateekayo sente ze temumuwanga nfuse haliimo omuwiwe sente siwangako sente naye wawabula njagala uma sako si uma kubanga Sindi tabeera nkomusako n'omulundi n'ogumu abadde president era nakati akyali ki president aweebwa ekitiibwa mu umma ate nga nange nasayininga mu umma yonna mwendi kakati ye president waffe owa umma kakati nze kyenjagala nti tuyite aba-executive bajje bayite tutuule ffenna tuyite abaana tubeyanziza nnyo wali tuwakadde katusabe enkwatagana neyongere okuba nti ereeta emitima gy'abayimbi abalala abateeka mu ssako okutowolokoka ate bakkirize ekigambo kye banaafuna banabayita banakkiriza okujja banamunakkiriza okujja nga mumanyi nedda nga bamanyi nti bakyababanja mujja kutuula eri mugambe nti bakyamanja mujja era tujja kukomekeza nga tulina omuntu omu abayimbi balina emitawaana tegigwawo kubanga abayimbi abasinga ennaku zino bato ffe tetwalina ssako nga tukula ng'era tuyimba tetwalina ssako mwayimba nga kipendalo ofata bibyo naye kakati abayimbi baleero bonna bato balina kubuulirirwa bonna bato balina kusonyiyibwa ng'ono bwe musonyiyi ono kweyaziza abali ku mukutu njagala bebaza mukone kale ku subscribing otherwise bade ne Mami Alima akosane Mukonja tasera bampita rupi nanyini kabina industry amanya kwa litavya misambata 225 of course enkola video kwetuli otherwise Abe Express Media ali ku camera also Mukonja tasera ne Mami Alima basobodo kubanga mbulamu obutufu abadda onenga basinganyi wano wa General Kayanja basobodo kubanga abaddingana wakati no jetwambuka emotunde so thank you so much bampita Silverback Lounge au kusalama road chekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party olina meeting za kwanjula jangu tweyune tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira tulina washing bay emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu tulina kakaawa akalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna weyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira na Makindye Secondary School tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ngera tukola essaawa 24 tukola deliveries ku Jumia ne Glovo tufune ku note 755 322 755 note ngeyeri ku WhatsApp oba note 2 note 994 emu mugemu Silverback Lounge, the peak of enjoyment.